Yes, movie ezina martial arts atali wa bulijjo tezisangika. Movie ezijjuddemu obwongo, ezijjuddemu omukwano oguli ku high level, movie ezijjuddemu ba actors abamanyi kye bakola si nnyangu naye yandiyagadde testinga kweno movie bagise Who Rules the World. Who Rules the World original movie gyeri va ku zino ze babalimba ez'oku YouTube ezibeera enfu, then movie yino entuufu gye bayita Who Rules the World. Try nga gigezeeko ginoonye naye nga tugirina, genda wansi mu description okebere linki oba okozesa namba esembya 51 oba genda ku Telegram typingemu ekigambo kimu Jinja Media TV, buli kimu kigenda kubanga kiri clear. Ogenda laba ka movie kano gye kaliko na all episodes available. Bakaise Who Rules the World. Who Rules the World. Filimu ejjuddemu martial arts atali wa bulijjo. Filimu ejjuddemu muhabbati ennungi. Ebeera movie update, ebeera Jinja Media TV. Tubawa movie update buli kaseera. Wano twandibadde tubawa series ezitambula naye olw'ebintu ebiteetaagisa oba n'amateeka tesobola kuzibawa, naye kyolina okola kwe kusubscribinga wano movie zaffe ez'oku Telegram za bwereere. So tuwe subscription yo obe nga otusasudde, munoonyeko ne movies endala eziri ku Telegram account yaffe like The Lion King series gyeri, Martial Universe gyeri, The Key gyeri, munoonye ku movie eziyitibwa nga The Beast Master nayo osobola oginoonyako, Blood Sister, Light and Shadow. So mwebale ku subscribinga, mwebale kwekumirako. Eno seri ajagala genda mu description oba okozese namba ey'esembya 51 bwekiba tekisobose genda otypingemu akagambo Jinja Media TV kijaba kitukola bulungi, naye nga subscribinga osubscribinge oweekuumire.